This is Ground Media UG. Muswadde tugenda kubano n'omukwomu buli yakola ekikolobero amateeka g'eggwanga Uganda gakola kuba Katonda n'ensi yange. Munyigiriza abafune mugaggawala. Munyigiriza abafune mugaggawala. Naye omugagga gwonna bulina kubeera bw'abankanya mumukolerere sosola. Omukazi afunye ekikangabwa kyekyo kye nabagamba ate akaddiye ennyo omulaba n'abamuwolereza amaanyi gabawedde. Mwami Kaloga mukadde nnyo akaddiye takyasobola nakwewanirira ng'omuntu. I'm telling you. Olunaku olwaleero omulamuzi kyakoze kiraze nti mu ggwanga lino mukyalimu abantu abasobola okukola ebituufu abatono. Nabukeera yamenya edduuka lyange ng'ensi eraba tekikyaliko okukubaganyako ebirowoozo. N'agezaako okulowooza nti asobola okukozesa impunity, naye amateeka wano gatandise okukola. So mu mbeera efaanana bw'etyo basuubuzi bannange tujagulize wamu abasuubuzi muyogeyoge ne Uganda bonna okutwaliza awamu. Kino kiraga ki? Kiraga nti obuwanguzi buli mu ngalo zaffe. Mumulabye mwami Kabega ng'agezaako okuwannanya asaba apiiru akola bityo omulamuzi n'amugaa no problem. Ne bakubadde bano twawadde obuwanguzi naye naawe okkirizibwa okubaako nekyokola ki nekyoyogera. So mu mbeera efaanana bw'etyo tugenda kuva wano bane tugenda kujaguzaamu. Kino temuyinza butakijaguliza. Tugenda kuyita wano tukirire mini pulaisi, tukirire akadedi kaffe okucakala. Tugenda kukolera wali eri ku Nabugabo ku Nana Center wennyini awo we yamenyera edduuka. Amanya Katongole Godfrey Chairman Kampala Traders Association Kati. Twabagamba ensonga eno si ya Nabukeera yekka, za mukyala Namboozo Jaji abadde mu musango guno nti abuddeyo n'ajjawo ekifaananyi ekibadde mu balamuzi nti basobola okugulirirwa. Omukulu gwe tuzzaako ye Drake Lubega eyajja mu dduuka lyange n'alimenya. Drake Lubega tumwagala mu kkooti wano essaawa yonna. Kino kitandika mutandisi. Twagala okulaga abasuubuzi nti ensonga eno ebadde yaffe ffenna era tugiwangudde ffenna. Twagala okulaba mukyala Nabukeera ng'akomawo yeewozeeko. Era nkakasa emyaka 7 gyagenda ossibwa omulamuzi amaze omu. Yes, emyaka 7 n'obuwumbi 3 bwe twagala asasulire Mr. Kabanda n'abasuubuzi bonna. Kino kibeera ekyokulabirako eri balandiroodi. Abantu bangi abalemereddwa amanya agangala essaawa ya leero. Abantu abo balandiroodi abayisa abapangisa nga we baagala wayagala wakugobera bakitangawe batwavuwaza okudda ku makubo batwavuwaza batumazeemu lwaso wakugobera wayagala gwopangisa edduuka gwolumwa abaana baffe tebasoma lwakuba abantu abo. Wabula kibeera ekyokulabirako omulamuzi kyakoze ti omukyalo ono akwatibweko ng'obuyinza bwe bulagira. Amanya agange nze Kimani Maureen Nakiria, Secretary General New Generation Traders Association. Okusingira ddala tukizenga kyeyaluka lwatu nti saidi ya Nabukeera badde nga tebagala musango guno kubeera nga gulina kyegutuukako nti era bataddemu amaanyi mangi nnyo okulaba nga ne rulingi eno tetugituukako era nga rulingi eno ebeera ku saidi yaabwe nti bagobe omusango bakole ebintu ebiringa ebyo. Naye nga we twebuuza kyonna kye tusinga okwebuuza mu kituufu kya byonna omusango oba tewaguzza lwaki oba toyagala kwewozaako? Ekyo kibuuzo kidda wa saidi ya Nabukeera. Naye nkyamukisa mulungi nti omwami Kabega nga bwazenga afuula emisango n'akwata omuntu assa omuntu n'amufuula nga se epusi. Leero guno gumuzitooweredde era guno tulina essuubi nti omulamuzi gwe baatuwa omulamuzi Namboozo Sanula Namboozo kituufu yasalawo bulungi n'asoma amateeka ate n'asoma amateeka n'atakoma kusoma amateeka n'akyuzinga ekintu ekituufu aweereze eggwanga lye nti abeere omukulwanirira ki obwenkanya. Obwenkanya tulina essuubi ntutandise obulabako kubanga ne kino kye tutuuseeko olwali okulaba ng'akkiriza okubeera nti omugagga ono ajja yeewozeeko. Buwanguzi bunene nnyo tuba tetubusuubira naye alabye ng'obwenkanya bwetaagisa era n'ava ku bibokisi by'essente n'ava ku bakama be abamu ababadde bamulinyira n'okumuvuya. Adde bamulinyana okumuvuya okulaba nga babeera ku saidi y'omugagga byonna n'abigoba wabula n'asalawo agobera ekintu kimu justice. Tubeebaza tubeebaliza ddala.
enkanya bwetaagisa mu bantu. Abagagga temulowooza nti bw'ofuna ssente kikujjako okubeera omuntu. Etteeka lyajja ery'omupangisa ne landiroodi twebaza nti litandise okukola. Wabula tugamba ba landiroodi bonna muve mu kwemamaaza mutambulire mu kutambulira okumanya kw'eggwanga n'amateeka. Muwe abapangisa babakoleredde. Abantu babulwa n'okuzimba akazigo naye n'akusasula lenti wo. Gw'ojjawo amaanyi agajja omumenya bw'otyo ng'olinga agamba nti tebikwatako. Tuli basanyufu nnyo. Mukyala Nabukeera oli mambuso nnene n'abalala bakulabireko. Kabe landiroodi w'e Nateete ng'omanyi omuntu abadde abeera naawe akuwa emitwalo gye 7 muwe ekitiibwa kubanga ennyumba temwazizimba kulundiramu nkoko. Kino ne kibeere kyakulabirako nti omunaku naye asobola okufuna obwenkanya. Ate n'okugayagala okusussa abagagga n'ogamba nti kabanda anankola ki. Kati kino si kyakabanda kyaffenna. Tujja banyiga tujja batwala mpaka ku kisenge era ngabuulira nti wenna omugagga ali eyo ng'okyalowooza nti ssente zikola ne Nabukeera aziina naye ziganye okukola. Tugenda n'amateeka nga bwe geetaagisa mpaka naawe nga bw'onyiga banno ku musaalaba nammwe tujja banyiga ku misaalaba. Nabugabo, tugende Nabugabo bannange. So, netwalekako mwenda babeera nga baagala abajiriza abalala tugenda kubaleeta. Yes, amatugenda muddayo mu kooti egenda kuddamu okutuulayo ddi. Kooti batugambye eddamu nga 7. So tuvaayo ne mujja mu nsonga eno kubanga eno ensonga yaffe ffenna. Tugenda kuddayo era twagala obuwumbi 10 ogwa mu Nabukeera oba sikyatuwa ekizimbe. Kati muva ku kooti saa zino muddayo. Tugenda kusanyukamuko wano. Tugenda kusanyukamuko wano. Yes, ako. Tudikidamuko. Bwemukadde. Bwana basanyukadde nnyo. Tuyazege. Yakawude wano kabanda wano. Okay, watuli wano tudda ku Nana Hostel. Sorry, Nana Center. Okay, olunaku olwaleero abasuubuzi wabatuukidde tuli wano ku Nana Center era nga twagala okumulanga tosobola kumufuna essaawa zino olunaku kkiriza Yesu Kristo manyamuzaako omwana akatono omulamu Nabukeera tuzaako kujaguza kwereere kubanga omukyala Nabukeera n'abagagga banne abalala kubanga singa tebaaliko bandibadde bamugamba dda nti kino ekintu kikwate nga bwe kirina okukwatibwa naye kano akatiba kabagagga bonna nti bwe batebajja bakola abantu bayisaamu obubi abantu nti omwavu ate yakolera abagagga b'e Kampala. Abagagga b'e Kampala basenga bamenya amaduka g'abantu era bwe bajja obugagga bwe balina nga Nabukeera bwe yakola. Ono mwami abandi wano tulina abantu bangi abasenga nabo ba victims ku kintu kyekimu ekyo naye kaakati otulanga tutuuse ku kino mu kooti era kooti evuddeyo naye nga ku luno alina okusala amazima. Twebaza nnyo ekitongole ekiramuzi okusingira ddala omulamuzi ali mu musango guno gwe bayita Sanula Namboozo era principal judge tukoowoola omukyala oyo mwongere ddala kubanga yali ku mulamu omutuufu ogw'ekitongole ekiramuzi. Omukulu asaba Piiro olunaku olwaleero tunatuuka mu enkeera oba olunaku lwe baba bawadde okuddayo nga bikyuseemu muzzaako ki? Ebyo naasika bisubi oyo Kabega muzeyi Kabega nga bw'omulaba n'emyaka gye yasoma kubba era nakuwolereza babbi ye mutuufu agira anyunyuta omugagga tetumwinaako buzibu agira anyunyuta obona buti bwakukola ki bwakunyunyuta mugagga ate nga muwe essuubi nti omusango kyokusaana kutuuka wano gutuuseewo kakati oyo takyatukanga kubanga amazima galabiddwa kimazima era saawa eno ne bakwata Sanula Namboozo ne bamukangakanga olwedda amazima geerambika nti kale
Katerega ye lawyer yasomerera kuwolereza nakubba so takyakola makulu ate n'emyaka gyalimu gyakuwumula leka ajuutabayo kati sawa zino muzzaako ki oluvannyuma lw'okubanga muvudde kati tujaganya kwokka era Nabukeera era mukyala Nabukeera era lwesiza omulaba ng'abuze n'okwefukira kubanga nasaba n'akatale n'atuula mu kaguli abadde ayimiridde era eyaze n'amaanyi amangi ennyo ng'amanyi ti omusimbi gwakoze era notulazeeko nti ndabika ye si yembi yokka wabula n'omutima gwe era asamuvuddemu mwensaba kumuzako mukulu olunaku olwaleero tukulabye obadde nnyo musaale okusinziira ku mbeera ebadde ku kkooti essaawa zino okusinziira ku bivudde mu kkooti gwe ng'omuntu okusinziira n'abasuubuzi be mwegatta nabo kiki kyemulabye kyemugenda okutandika nako okutandikirako ekisooka kya byonna nga sinnaba kwebaza basuubuzi abekulumuludde mu bungi neebaza nnyo ekitongole kiramuzi omukyala oyo Namboozo Sanula tasobola kuvaayo kwogera naye ebikutiya bya ssente bye yagobye tebyogerekeka bungi kubanga buli muntu yenna yenna okwetoloola eggwanga abadde takkiriza nti asobola okutyemulira omugagga ono omusango so mu mbeera eyo we are very happy era wano tuze kujaguzanga abasuubuzi kubanga obuwanguzi bwe tutuuseeko bwankukunala obutabangawo b'amaanyi gaabwe tagawera abantu abalungi mu nsi ekifo kyayo era ensigo eyekireko lwakuba be batono ng'ate mukyalo oyo waliwo basoose mu mitingi ku makya ne bamusireteninga ekitenkanika naye ffe ng'abasuubuzi ne tukuuma obuntu bulamu era nkakasa nti tujja bukuuma paka ono apiiru gyaloyizinze bulijjo abantu bakola apiiru naye nkakasa nti ono ayagala kubba bubbi Nabukeera kamubbe ennyumba y'omu omukyala gye yakeera ku makya n'amenyamu edduuka lyange wansi awo so nyonya abasuubuzi n'okubalaga nti essaawa yonna omukyala oyo agenda kusinibwa emyaka 7 ng'omulamuzi bwamugambye aliwa omukulu tubadde twagala okumanya nti gwe omu ku bavictimu abazze bakolebwako emisango egy'okuusa guno ogubaddeyo olunaku olwaleero gwe ng'omuntu watuukawa ku mbeerayo olwaleero ndi musanyufu nnyo omusango ogwa John Kabanda si gugwe wabula mutuufu guno gwaffe ng'abasuubuzi nze ayogera gwange omukyalo oyo yamenya edduuka lyange yadduuka mu dduuka lyange awo wenyini ku kizimbe kyennyini mutabani we yanguza ku duwiiru bwamala kunguza ku duwiiru maama we n'avayo n'agamba nti muwala wange ayagala edduuka lyo liveemu agala likoleramu nali manyi lyakusaaga n'atwala edduuka lyange bwengera okusasula renti n'agamba nti vaawo n'ampitira abasirikale ne bangobawo edduuka n'alitwala nengenda eri mutabani we okumpa guduwiri wange gweyanguza mutabani we n'agaana n'agamba genda eri maama we ate nanziza eri omwana agati omwana tazimbanga kizimbe eva ku kizimbe kyange okuva ku olwo mutabani bwe bwewatebagwera bombi ne maama we nga babba abantu entuleza amasiga g'abantu kwe bazimbira ebizimbe abagaga mwegendereze n'omunaku naye olwaleero alamuddwa mufunye omulamu oyo yani Samali Sanula Namboozo oyo mulamuzi wa wansi ddala ate yagirira ddala kukola justice era omulamuzi principal judge omulamuzi oyo mufune ddala kuwomuteeka amanya n'eddoboozi ntaya Edward Chairperson Yuteya twetusaba ekintu kimu mukyala Nabukeera wekkakkanye beeranga n'okusalawo wagano Teesa ne Kabanda nammwe abagagga mwekkakkanye bino byonna tebyandituuseyo singa wali ossaamu ekitiibwa abantu bye bagamba mwanditeesezza naye kaakati bimaze okwonooneka oli mu kukwata ssente ozonoonera mu balamuzi naye ngamba omulamuzi n'ekitongole kyonna omukyalo ono ne bwassaamu apiiru tukimanyi bulungi omusango gwamusinze dda tetwonoona budde oluddayo mu kkooti tusaba mukyala Nabukeera era bamuwe ekibonerezo kye oba aliire mwami Kabanda ate n'abantu bazzaalumya naye bonna abantu abakikola balandira oli abalina ebizimbe muno kibeere kyakulabirako bwe munaaba temukyusizzeemu n'ebyo ebintu bye muwamba ku bantu ne mubitwala mu masitoowa amazima emmali y'abantu ebakaabirako leero mwakwata ku ya Kabanda naye n'abalala bajja ate nammwe abali eyo nga babanyigiriza nga musirise yessaawa mujje mugattire eddoboozi limu tulwanire wamu tufune obwenkanya kino ekizimbe kino
si kyakabanda naye kyalimu ebintu byakabanda ne bwaba omulamuzi yeebuzaabuza atya ekikulu Nabukeera wamenya edduuka kitegeeza oba mubbi tunoonya bwenkanya.